Akisera kano nange kitusa Muhammed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako byambeera z'obudde kutusaka lipota y'embeera y'obudde. Omusana gwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinziira ku alipota zetugendanga tukuŋŋaanya era bwe tugezaako tulaba ate embeera y'obudde mu bitundu ebisangibwa amasekkati embeera y'obudde ejja kuba nga ya musana mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebisinga obungi okutuuka eddala n'eri ebuvanjuba era omusana gujja kuba nga gwa katundu Tororo Soroti paka eri mu nsozi z'Rwenzori era omusana gujja kuba nga gwaka okujjako awo mu Karamoja tusubirawo ate oluwandagirize wadde nga ate ebitundu ebimu Kitugumu Arua omusana gujja kuba nga gwaka. Embeera y'obudde eno tejja kukyuka nnyo, omusana gujja kusigala nga gwaka mu bitundu ebisinga obungi mu masekkati okujjako e Nakasongola ojja kuba oluwandagirize bugumu kuba kutuuliza 30 so nga ate Kampala ng'ekibodde eri Masaka 28 eri ebuvanjuba era nawo omusana gujja kuba nga gwaka wadde nga busobola okusubirawo oluwandagirize bugumu 29 kutuuka ku 30. Eri ebugwanjuba ebitundu nga Kabale Masindi awo tusubirawo Olunywankoko wadde nga ebugumu lijja kuba waggulu kutuuka ku digurizi 30 eri Masindi. Eri ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi ate mu biseera by'olugulu bijja kufunamu awo enkuba okutonnya so nga ate bugumu kuba ku digurizi 29 Karamoja so nga ate eri Arua 28. Eri mu kibuga ate ekisangibwa eyo ebunaayira nga Dubai omusana gujja kwememula kutuuka ku digurizi 42 Kairo 36 Nairobi kuba ku digurizi 24. Tuyinza okubeerako naawe